Sende tukwaniriza kupite mugambo tena ndi bulungi mugamba mutya. Congratulations. Oliko n'akamwenyu kati ndowooza Ndi musanyufu. I'm very happy. Okay, mwatugezeeko mwagenze okukyala ne mutatuyita. Okukyala kubadde family event nga bamanyi okukyala kubamu okuteesa olusi bigaana n'okugaana, so mbadde njagala kino kiggwe nga teri amanye because mbadde simanyi oba bajja kukkiriziganya oba nedda because tuba tudiringa ne gundi clans nyingi kubanga taata Munyoro, mami Muteeso, bawange family y'Abalugwala, so I didn't know engeri gye kigenda okugenda muso naye nga amanyi kisaaga kuyita bantu then kigaane kibe buli wamu, so kyagenze bulungi and mu nsonyiwe nti saabayise because I wasn't sure nga bwe kigenda otambula naye nga mu kwanjula nja kuyita all the people who need to be there. Nga wawanya omusajja sikulabangako ng'owana musajja bw'oti wadde ne mu luyimba tolufulumyanga nako. Mbadde njagala omuwaana when it's time. Okitegera oluusi owaana omuntu enkya n'akumenya omutima then mwaba mawulire mutandika okuzannya ebintu ng'omukyala awaana munne nga yamukyali. Okitegeera kati mbadde njagala asooke akole big boy moves ajje ewaka bamala okujja ewaka then awo clean sobola okuwaana nga siina kyentya. Yes. Okay, atulaba ba ex-bo abatadde ba Biax. Wabatadde. Yes, definitely. Nabatadda nalina okwewa obudde naddala after time eyo y'abakeni ne my exes. I took some years okwetunulira ne ngamba lwaki relationships zange zigaana. Ntandika okwetunulamu nti nze nganze contribution yange ebadde etya. Ntandika okukyuka ng'omukazi okula mu bwongo, okweyigiriza ebintu, then ndyoka nyingira this relationship. So ba ex bo twabatadda. What's the story behind you and Biax? Me and Biaxi was basically our relationship was to promote the collaboration. We did a song which was like a love song, a sexual song, an intimate song. So we wanted to carry that image to promote the song. Yeah, story yange ne Biaxi. Sinti me and him, had anything special. We just had a song to promote. I think afena tulwagala nnyo nga twagala oluyimba lutuuke gye lulina okgenda. So relationship yaffe ne promoting the song. Yes, that's why we were together. Ataya zowayambadde era zowayambala mu kukyala okulala kuli okwali okwo. Yes, kuba tradition yange tekyuka. So nyamba even the last time, apart from the last time nayambala ekikoyi saakyusa. This time I got time to change. Twagifula a bigger event this time than the last time. So ekikoyi is the traditional wear for the eteso because that's my mother. And then I did mshanana after because that is from my side eyabanyoro ya tata. So it doesn't matter who comes home, tradition yange tekyuka. Zengoyi. Ngande mukimanyi nti bulijjo zo atayazintawanya naluli unayambala gomasi ku mukolo gwa Rema era gomasi yantawanya, so I'm not siri wakabinyo traditional way ekyo njagala kikkiriza nammwe mukikkirize nti nze si I'm not kintawanya nnyo engoye zemba nyambadde nnyingi mukimanyi nti munda ndamu kigunde kisikaati namu ekipale nyambadde gunde n'okungulu njisi mbitawanya, so I'm not sinamanyire engeri y'okutambula mu gomesi n'okutambula mu kikoyi, so kintawanya. So that is true nti n'engoye zange zimala ne zikasa omunsonyiwe kubanga si kintu kyange. Okay, yego omukyala gwe omu amanyikiddwa nga dancehall king. Naye tulaba baselebu bangi we bagenda mu kwano bane babanjula okuyimba nga bakuteekako ka stop nga badda mu kuzaala. Well, obulamu buyina, there's a time for everything. Tosobola kukola buli kimu at the same time. There's a time gye nina okubeera dancehall king. There's a time when nina okukakkana mbeere wife ewaka, mbeere mami, mbeere ebyo byonna. So sobola kubeera ekyo every part of my life. Waliyo points gye kitankulira. Like at home, it doesn't work for me to be the king herself. It works for me to be a mother to my daughter, a fiance to my fiance. So a child dancehall king tekigenda kuvaawo, definitely. But ngenda kwewa obudde to do other things in life and other things which bring me joy, because it's not just music kyekindetera essanyu mutima, waliyo n'ebirala. So there are times for everything. So we mundaba nga nsiriseemu mumpe ku budde ntuukirize ebirala mu bulamu bwange apart from music.
omanyi okukola emirimu gyewaka oba olinga ba Angela Katatumba. I don't cook, I don't. Edda nali saagala kole waka, and then also nange nalinga Angela nga ndabira ddala nkole sente zange lwaki omuntu mulala tabinkolera. Naye nakula, nakula ng'omukazi bwe naweza emyaka 3 natandika okwetunira nga amanyi ki I've lived almost half my life. This other half of my life kikyenjagala okukola. Nendaba nti nokukola emirimu ewaka nokukola ebintu ewaka ki brings me closer to my daughter, even to my fiance and my husband to be bwe nkola ebintu ewaka. Nendaba nti kibanyumira nnyo bwe nkikola ate kati nze okusanyusa omwana wange n'omwami wange kinkolera nnyo, it makes my heart happy. So nentandika okweyigiriza okufumba, okweyigiriza okubeera ewaka n'omwana nti nzanya naye nesimuwa ba maid ebintu bwe bityo. So nange nakula bukuzi, then kati nenkyuka empisa ddala kati nfumba kola emirimu gy'ewaka n'ennyonja awaka bintu bwe bityo. Fulufige yavaayo kolumu nakugamba zaalira ku musajja kyaleba omusajja kino wakikoze kumuprovinga wrong oba nedda ne Fulfiga we yali ankuba pressure namugamba nti kino njagala kikola bulungi okitegeera si nti saagala muzaalira njagala omuzaalira. I'm a grown woman now, njagala I want more children. Omuwala wange agenda kweza emyaka 10 next month, so njagala to have more children, naye njagala kino kikola bulungi. Relationship zange endala saazikwata bulungi according to endowooza yange, so nensalawo kiro kasooka gye wakakyale ayanjule and then tulyoke tuzaale, because tewali doubt nti nonzaala okitegeera waliyo proof nti I can give birth, so there is no reason ey'okupapa in this relationship. Nedda twakulaba nga tumaliriza twakulaba nga odetinzeeko ku muzungu, then kati tulaba togenze mu north kiki ekiriyo bagamba once you go black you never go back. Before tata w'omwana wange nali ndetinga foreign people, abazungu kangamba aba South Africa abantu bwe batyo, it was different people nga sinaba kufuna kutegeera abasajja abaffe abewaka. So when natandika, in fact when I dated Kenny, after that saddayo, when I started dating a black man, nalaba nti connection yange n'abantu bewaka, our local Ugandan men is stronger. So saddayo, that was my beginning of relationships with Ugandans. Yes. Okwanjula ludda wadi tupulireko. Okwanjula kugenda kubeera mu kyalo naye nja babulira on time okitegeera. I will tell you on time. Right now mutuwa obudde tutegeke, and then when we are ready we'll give a date and of course where it's going to be. Abantu bangi ko basobola okujja babeerewo. Abaana abo ku social media bagambye nti bwe kigwa in tears n'enviri z'omukulu bajja zikubanja. Tekijja kugwa in tears. We are in a good place. I think nze ne Prince tutegeera wa gye tulaga kuba ffe mbi tukuze okitegeera. So I think this is a better place. So I don't have any doubt that this relationship is going to last and it's not going to end in tears. Nedda saamugambye okusalako nviiri. I think ye n'emikwano gye because yabadde ne banne be bamututte to the saloon na buli kimu. I think be bamugambye ti neno look twagala olabika as if it's your first time. Tusage twagala olabikeyo olabike nti as if wamuwasa dda nti oli musajja mufumbo, so kwe kulabika younger and fresher nasalawo sala enviiri. Si kyange, it's not my decision. Ekintu vinka kyeyayiseemu nakiyita. I've gone through funds nankwatako bubi. But in my mind when nyambala nga bwe nyambadde nsuubira ebintu bwe bityo, somehow in the back of my mind mba manyi kubanga munange the way you're dressed is very provocative. So kubeera ate kubanga yabadde ne faana mubadde kumpi nnyo okitegeera ng'enva ziri awo wennyini mu maaso ge. So it was for me, I feel like it's natural for somebody to want to touch. Nze kati nkiraba mu ango endala, sikiraba nti yayagadde omumanyiira. Nze ndaba nti no bagiza nange binyirira kambikwateko. So I don't so I don't because as a woman olina okubeera ne responsibility ya your own body, because nkuze to a point nti manyi power eya my nudity ng'omukazi. Manyi nti bwenzijanga ebbeere ndipise nkoze, manyi nti mugenda kuntunulira munneetegereze, ngenda kumanya sigenda kuva ndowooze nga bwe twali tulowooza ng'abato nti anze nyambadde byange. Now I know what it comes with, so I wouldn't kick him, I wouldn't fight him. Obviously I'll be angry with the security nti lwaki temwabaddewo kola ki okumaking sure until this does not happen. So I cannot blame her reaction because buli omu are feeling differently. Okitegeera, it's different. So I would move back, and definitely be angry but not, harm the fun, because the truth is at the back of his mind tali kulowooza, nze sirowooza nti ali kulowooza mu kumanyiira, ayagala kukwatako because olabise bulungi.